Alright, verse 256. Buli lwe naafunanga omukisa okwata omuzindaalo sijja guvangako nga seebazizza Bobi Wine. Okujja kwa Bobi Wine kwayamba okuzuula bannabyabufuzi abaggumidde abalala. Twali tulokingidde mmanya nga Betty Nambooze n'abalala. But of course NUP we yajja ya introducing a new prototype oba a new breed of politician abali strong. Gwe wena laba video eno nchiwo ojja kikakasa era ojja kkiriziganya nange omukyala gwe bayita Namugga si mmere. Ekisooka ekifo kyawangaaliramu oba gyakiikirira ekifo ekyo yakijja ku kibiina kya NRM ekibadde kikitwala okumala ebbanga era ye mubaka yekka owa NUP eyasobola ofuna akalulu essemba buli. Kati njagala owulira kye yakoze gwe muyita CDF. Tukomewo tovaawo ng'ayogera ku nsonga y'okulonda. Wabula olunaku lwajjo Ibrahim Ssemujjugano bbaka wa Kira Municipality yayogedde era ku nsonga za General Muhoozi. Njagala osooka owulirizeemu katono. Naye ekigambo ekintu ekiwadde kiruma kikifuba mateeka naye okiteeka mu nkola eriwo kati. Oyo byabakama twamumaze. Njagala wano omuduumizi w'amagye. Yes. To cast their votes peacefully and go home, not hang around the polling stations. The vote counting and tallying process will be transparent and is done in the open. Each individual candidate's agents will be present, and these include presidential, the directly elected MPs, and women MPs. That is on the 15th of January. Agabe, bomara okulonda, go home. Go home, don't hang around. General Muhoozi saagala weetabe mu kukakkanya kye bayita akalulu n'omugaso gwako eri bannayuganda. Ekyo nno kiba kya bulabe nnyo. You know when you say don't hang around, omuntu ahanginze around abanga omuntu kireresa atalina byakola. Taata nsaba kutegeeza ku lunaku olwo tulina ekyokukola ate nga tukimanyi bulungi nti eyo mission nnene nnyo. Bw'omala okikola gamba ddewaka. Nkugambye ekyo kyayita abo bagamba ba hanging around. Bannayuganda balina ebyokukola naye olaba oli akugamba nti on that day I will keep around. Ye gyayisa hanging around. Awo olunaku olwo General Muhoozi nsaba kutegeeza lwa kitiibwa nnyo naye era ne mukomyawo nti General Muhoozi era awo tolinawo obuvunaanyizibwa bwonna. Never. General Muhoozi nga CDF okuyingira mu kalulu ayingiramu nga waliwo amuyise. A state of emergency, waliwo disaster, nga baagala UPDF ejje ezibiziri jje nga birabika biganye. Njagala okubuuza General Muhoozi ye mu kulaba okwo waliwo ebitulemeredde. Ebyokwerinda bya bannayuganda ewuwe abimanyi kuuma nsalo za ggwanga. Kuuma nsalo za ggwanga bubira by'e Congo abatujju batulumba. That is his mandate. The UPDF gundi yayo mandate yayo under the UPDF Act erive ensalo z'eggwanga okulaba nga abatujju tebatulumba. So bino ebya abantu okudiringa ne ba civilians eyo Uganda Police Forces ekisobola okuleka nga byabaka malabye nti waliwo kyalabanga kisusse okw'omulamuzi nti amugambe UPDF ekole ki etuyambe. Njagala kujjukiza General Muhoozi nti eggwanga lino as you the UPDF omanyi NRM ebintu yali asinga okwenyumirizaamu is having a disciplined army. Even police forces zaabwe zonna ez'ebyokwerinda Mama Museveni agamba if there is something that I've achieved 100% is ebyokwerinda. Abasajja bano bali very disciplined. Naye njagala okumutegeeza akyalina omulimu munene nnyo. Simanyi oba be bawa instructions abantu enfu command nga zisukka we baalikomye oba be bawa command we batamanyi kyakukola. So njagala omusaba General Muhoozi mu kalulu kano gweddeka weebake Uganda sleep weebake mpaka nga bakuyise. Naye n'okwebaka oyinza obutebaka engeri gye tuli mu kulonda ensala ezo deployinga yo bulungi. Toleeta abantu be batraininga kudiringa n'abatujju. Do you know why abantu bano bajja ne bakuba abantu baffe brutally? Violent ne bakuba n'okwata omusajja akutte n'abalabye Jowa ne Lubaga akutte kiwaya ekyo kisolido akutte omuggo ayina mundu poliisi ejjula kukwata jjinja babulako kukwata mayinja. Obukambwe bwakoseza General Muhoozi obukambwe bwemukozesa ku bantu ba bulijjo buli very unnecessary tebwetaagisa. Tosto osanga otya police nekwata omuntu wa bulijjo nemukuba brush wire no mutwe negwasa n'okwata omukazi not armed netunulidde Lubaga. Do you know what people did? Kagogwe nga abantu batambula bawanise emikono
bawanise mikono bambi abako abadde bakutte bwambulera I mean bufulaga babuwanika because they thought protection yokaji babadde nabo we in Lwaga here in Kampala tear gas ngoyinzo ogamba bakumye ekikomi waggulu naye ate to some extent imbebaza Uganda police nganzira yeyo Uganda police oyo tear gas gwe mwasubula mu bunja ate nga ali expired mumukozesa gwe kuba kati mulembe gwa kyagwe tugenda kuba tetumwetaaga in our government oyo tear gas tetulina mulimu gwa tear gas because abantu bajja kuba n'omukulembeze gwe bakkiririzamu ng'agenda kusavinga ekiseera ekigere ng'agenda kukola abantu bye baagala so muli batuufu okumala mu tear gas ne case accountability banagikola bati kubanga bajja kubabuuza nti sente ze twabawanga police billions of money ze mwafuna zaakola kinti anti twakuba tear gas ebyo ebikomi bye byabadde byewala bye ebikomi bye badde Lwaga ebyo accountability kati ebifaananyi byalumye edda eri bakama we babaweereza ba photocopying zedda okusobola okuba accountability on how policeman has been spent. Though I still condemn mvumirira brutality mwami Muhoozi generali sabo nkusaba omulimu gwoyina okuddayo okuteekateeka bannaffe abakuuma ddembe ate fortunately enough wekagogo ekimanyi nti abo baana baffe sometime back twali tuziika omwana YPDF yafiire Somalia twamuziika ewange Mawogola county ku kyalo bakiyita Manyama ne mbagamba nti mulabe bulijjo kye tubagamba nti bano abaana baffe yensonga ki president waffe Kyagulanyi abakumaako naga nti mwe bano temubaddiza baana baffe mubakwate bulungi but ekibi ona atalina kintu kyonna atali armed agamba ayina mundu mumukwate bulungi can you imagine ayina mundu ffe tukubakuba mumukwate bulungi naye ate eyali badde atukuuma katutuse mu mbeera ng'omuntu wa bulijjo yakuuma poliisi ffe tukuuma poliisi nti tebasiiwu mubakuume tebasiiwuka empisa omuntu wa bulijjo yakola ki omuntu wa bulijjo yakuuma poliisi ffe tukuuma poliisi kati kubanga singa abaana abo njagala okutegeeza waliwo ebikolwa nga bisatu byensobola okuwaako example ojjukira emigga egyali eggulu abaana abo abaakubibwa nga bagezaako okuprotectinga president obutatuusibwako bulabe abaana abagezaako kwakisuka nti kale nze bankube era abaana bayogera nga I will not feel the pain as long as Kyagulanyi is safe n'okwata omwana wa muno you a parent olowooza lwaki amagye gayingidde nnyo mu kalulu k'omulundi guno no intimidation omuduumizi wago natuuka n'okuvaayo n'agamba abantu nti bw'omala okulonda dde ewaka olowooza lwaki kiri ekisooka njagala okutegeeza bannayuganda nti NRM oba ekibiina ekiri mu buyinza oluvannyuma lw'okulaba nti obuwagizi bukenenye obuwagizi bukenenye ekyo nkyogera with confidence and obuwagizi bukenenye babunoonya bwabanga ogenda mu kitanda okunoonyamu omuntu eyeebaseemu akuba talaba anoonya omuntu ono ali luddawa they don't have support kakati mutabana bululu omanyi ebyobufuzi banoonya any measure jukira be balina obuyinza be balina said they have all the tools of power so anoonya kiki ennyinza okukola okulaba nga abantu mba intimidating ambatiisa kagugwe nkubuulire webaali ekawempe ne bakuba abantu waliwo omwana omugwe baasiba yali we ekyalo bakiyita Lukakka ewange ye yali makanika ekawempe awo baali ku galaji ye baamukwatira era baamuta yagamba naye nakubwa emiggo ng'omusajja mubuuza naye onnanga ki onsanze nkanika pikipiki onkubira ki maama we yaŋŋamba bwe nagenda balako baali afiirirwa taata we n'aŋŋamba nti honorable immediately nga baakalaba ebifaananyi bakadde bange obaijja okunzijayo ne bambuza mwana wange bino wagenzeemu byaki lwaki temwesonyiwa ebintu by'obululu kati eno intention y'abano mubabonyebonye saati ati bano bakadde baffe abali e Kampala kuba Namugga mwana wange oli luddawa bambi batugambye Kyagulanyi agenda Lubaga togenda baagala okulaba laale ya Kyagulanyi nga teriiko muntu that's why bagenze e Lubaga okuba abantu abali mu bikuubo abadde batambula ku kkubo bagende Nalukolongo balabe omukulembeze waabwe abajja ku abayimirira ku kkubo muubirawo baagala okulaga ekifaananyi NRM yagala okulaga ekifaananyi nti mwami Museveni akyali muganzi nnyo era teri amuvuganya mu kalulu gwe weebuuze lwaki Kyagulanyi yekka bannaffe bano abawa ne kampeyini zaabwe abalina omuntu omu babiri tebabakwatako none of those, they are not interested oli asooga nti honorable abo abangi beetaaga okukuuma era tukimanyi okukuuma police is trained okukuuma abantu abatali armed with minimum force they are very trained so njaba okutegeeza eggwanga nti bino bye bakola it is intention on their part baagala kutiisatiisa abantu tobigenda mu mwana wange obirabye do you know why katugenda mubakulembeze tunoonya banoonye nosanga ekifo okunoonya feofe okufuna bakansala nze bana ebyo ebintu omusenya wakati bino bye bakasuka abakazi kabangalizo nabo omukazi wange tabigendamu okufuna kati abakyala abeesimbawo era salute every Ugandan ku mulembe guno ogwa Mwami Museveni avaayo nakiza naga nti ngenda mu kalulu neyeteeka ku ballot paper
Walabye kati mu Western region abana afa abasinga abesimbawo. They have bought them out. Tebabagula nti baagala. Baweze munana kati. Basuddewo Whichever the number is. Nayo bana abamalayo. The whole thing is nti omwana oyo gwolaba okujja okukwata microphone. Singa afuna embava okuwulira kyayisemu ne bamuyisaamu okujja okumwogeza. Kagogo, you can't believe. Baba tulugunya, baba tiisa, tujja kubuzaawo, tujja kola kya. Every nonsense is said. Ogambye amajjo okuyingira mu kalulu kano gaagala ki? No, bagala kutiisa abantu intimidation. Mubatiise, create fear. Mubateekemu okutya, mubalowooze nti bino obijjamu ngo ewammwe olaamye. Era kyovula ffeeyo mu byalo. Mwe tujja babuzaawo, tujja kubatta, bw'otawagira gavumenti, ojja tulaba, ogw'otambula n'abaana abo, ojja tulaba. Akati nze kankuwe ekyokulabirako, tulina emmotoka ewaffe bagiyita UBH Forester, UBH 510W. Etambula, mwaba abaana beeraba nti badde bakampayiningira nnyo Nuupu. Igwe, Honorable Kuteesa akuntu. Oyagala ssente meka obiveemu ebyo mulimu ebya Nuupu. Bw'abamuuzi bagala ku ssente meka, babagambye balina options 3. Okwata ssente, owagira ku lw'empaka, oba weerowoozaako. Ba Edi Mutwe bamanyi gye bali. Gw'olowooza okubeera ba Edi Mutwe bazza musango, ojja kitegeera. Abaana bo beera nabo, era nagambye Honorable Kuteesa ateekwa okuva ekirungi nti nga bwe mugambye nti nvude n'enjogera. It's a Forester UBH 510W.